Nsiza sebo mukulu Kadaama TV tweyanziza obubaka bw'otuwadde bwetusizaamu amaanyi atusuubire nti tulina essuubi kuba n'asambula asuubira okusiga asimbe akungule aliye naye twebaziza nnyo gavumenti yaffe bwe beetulowoozezaako nga ye ndowooza gyetuwadde okutulowoozaako mu bufunze naye nga nze omanyi tetufaanagana ntegeera naye nze mu ntegeera yange munansonyiwamu katono era nsoose n'okwetonda nti okusinziira nga nze bwe ntegeera munansonyiwamu katono bwe mba ngenda kwogera bubi bwe naaba njogedde bubi gwe kinaakosa kimukose anaakiwulira akiwulire naye nga nze njogedde kuba kati tulina eddembe okweyogerera tekitatusanyusa nekitusanyusa bwe nti wenkitwala kati saba mukulu taata twebaziza gavumenti otuyamba era tulina essuubi tukisanyukidde nnyo okuba nga egenda tuteekerawo wetulina okuddukira oba wetulina okuddukira wetulina okuwummulira awo sikitegedde kuba ekigambo ekitegeeza n'ekiyumba wabanga waka naye nze mbadde ndowooza nti ensi zino zonna gavumenti zeegenza emenya zirimu embasi zirimu ofiisi okitegeera bagaanye okutereeza enkola y'ofiisi ne bagaana okutereeza enkola omuntu gyakati nga nze ogamba nti kakati bannaye nsobaganyemu ne boosi wange ngenze ku ofiisi nfuneyo okuyambibwa kuba ku ofiisi eyo mmanyi nti bwe mba ngenzeeyo nyinza okusangayo munnayuganda nannyamba oba naamanya kye mba njogedde naye ekyo kyabalema ogenda kungamba otya nti ate gwe gavumenti ogenda kuyima e Uganda oteeke mu nsi eno katugambe nti nyumba katugambe tutya ebiyumba ebyo kale nga mubiyise nti biyumba mwemba mutuba tukuŋŋaanira bannaye muleme kutubuzaabuza ebintu bino bibalemye okukola okitegeera ebintu bibalemye okukola naye kisooka obusozi temusobola nako abantu balajjana waneeno ngadduze mu kiyumba n'alajjana ng'aliko ofiisi banaye mumpa obuyambi banaye munzireeka just ekeeya tiketi omwana yayitira mu makubo amatuufu eya tiketi ebule emuzza ewaabwe okitegeera ogenda okuŋŋanya omunnayuganda omuteeke mu kiyumba ogenda muyamba otya tukooye okubuzaabuzibwa ezo endowooza zammwe zemuleeta mu paalamenti tuzeeyanziza naye tezirina kye zijja tuyamba nga mwagaana okutwongera ki nga mwagaana okutwongera eggundi nga baagaana okutwongeza omusaala ekyo kiyumba kyemugamba fo tugenda sasula lente amasannyalaze simanyi biki buli abalya byakulya byonna bigenda kuva mu ffe ezo sente zaffe okitegeera ezo sente zaffe zemugenda nate okuzanyiramu esente ezaffe ezitubonyaabonya zemwagaana okwongerako gavumenti ya Uganda era zegenda okuzanyiramu ngeri endeetedde ekiyumba e Saudi simanyi kata simanyi wa simanyi Dubai muli kusandiza bannayuganda era zemunoonya mulye tubikooye emisolo gye tuweereza ne mutukabalanga abakabala ki nakati era tezibamalira mwagalira musalo ogezigezi era mujjera mutuye era mutusaleko era muziriire eno muleke kutufuula basiru tulabayo tutegeera baganya otwongeza omusaala njagala ompule nti bwenziruka nengenda ku kiyumba ekyo ogenda kungulira tiketi nzireeka ekyo mba nja kuwuliriza njagala ombuulire nti bwengenda mu kiyumba ekyo bwemba ndajjana nti njagala kuddaka njagala ombuulire nti saabusaawa oba olina okunzizeeka awe nyini we mugenda okuva mugambe nti mugenda tuteekerawo ennyumba ezo era bannayuganda tulina ebyegyo tetugenda kukola banayefe abantu tujja eno nga tulina ennaku yaffe ngera tumanye ekyatuyita abasinga obungi tujja nga tulina basinga omazaazi nojja otolere abaana bo temutulimba nti olwokuba muteekeddewo ennyumba ezo tujja kweyinula tukole empisa embi tuleme butakola nedda bataata nedda bamaama tugenda kuba bantu beetawaaza ennyo ngaera tukola okuba nga twagala emirimu gyaffe ngaera bwe tubadde tukola naye twagala obuyambi bwennyini obuyambi obusingako obuli eno so si kugamba nti ate omuwalabu towoza naye so si kugamba nti ate omuwalabu tasingibwa musango twagala omuntu azze okutukolera eno nga naye ayita mu mbeera Sekadaama gye yayitamu Kadaama gye yayitamu banaye ebyo ebigambo byange soogedde bubi naye okusinziira nga bwe mmanyi ensi yaffe tetumanyi nga binaatambula okugenda mu maaso tetumanyi naye katusabe Mukama nti batuyambe mu biyumba omwo muleme kubulwa mazzi kunywa ate mazzi gamutooye mu biyumba omwo abantu baleme kubulwa kyakulya abantu bafiiremu enjala kuba ebyo nabyo bintu bikulu okulya n'okunywa kintu kikulu abantu bakulire basula anti nga bamanyi Uganda yeemala okitegeera abantu bali wano banywa amazzi g'omutooyi wano e Saudi kati abantu badaaga abantu basula bubi tebalina naye basula bannaaye mmwe kale mwebale Kadaama TV mugye baliko enteekateeka eyo tugiwulidde naye nze nga bwemanyi Uganda ekyo ekintu kyakubba bakadaama sente otuukayo oli mulwadde oli muye olina ekizibu ate bakugambe nti leetayo nusu 10 olwali sikeeka kadde
leta tukwanguyize kyokka jjukira oluusi odduse tolina yadde n'ekikumi. Uganda kati banyigiriza bantu ebyo ebintu tebigenda kukolera ddala, tebigenda kukola, siraba nabyo bigenda kuyamba, mpozi nga batonderawo baana baabwe mirimu. Kubanga jjukira Uganda gye batugamba nti okugenda ebuwalabu ogendera bwereere ID yo yokka, otuuka ku ofiisi ne bakusaba ssente n'omaliriza ng'okulinnya ennyonyi otaddemu ekitono ennyo 40 ekitono, naye ng'ate balanga nti byabwerere. Kati ekintu bali kiteekawo kubba bakadaama, abaana babaleke bwe kinaatuukangako mukama yekka gwenyinza okugamba nti yamanyi kye tuyitamu, era oba otolose akuyamba n'odda ewaka. Naye ebyo ebintu byakubba bantu kunoonyeza baana baabwe mirimu, ate kutandika kutubbira okwo okusimanya ekiyumba kye bakisasula biki. No, tebandikoze kyamaanyi nti wandibaddewo ennamba eri general nga batuwa bakadaama nti in case of anything eno ye namba. Naye ebyo nze Uganda yange ngimanyi, bajja kuliira okwenguzi ng'omwana amalaawo n'omwaka nga bamwegayiriza. Uganda banoonya kulya ssente z'abaana, ekyo tekisoboka na kusoboka. Banoonya kulya ssente z'abaana, leeta y'enguzi, sasulayo bwesiti, bikola bwoti. Just imagine nti kampuni ziranga omwana okujja ebuwalabu, naye ne bamusasuza ssente ne bakuyuza wano n'odda wano, n'oluusi n'obiva nako n'olabirawo nga Katonda ayambe. Kati ekyo ekintu bateekewo ennamba eri general, batuwe ennamba ey'essimu nga gye tukubako at least nga bwe tulina Kadaama TV ebizibu byaffe tubimalira wano. Naye okutugamba nti biyumba ku bantu abewuliza omuntu omutuukako n'akutunulira ng'oba alabanga ki nga taagala nakutunulako. Bagenda teekayo obuwala bwematira, akulaba n'akulaba ng'ekisiimuula. Jjukira ekyo tetukisanukidde yadde n'akamu, otherwise bateese kutya ssente kubanga Kadaama anyigirizibwa nnyo, asasulwa katono naye bamusala ssente nnyingi, egamba batwongeze ssente. Naye ebyo tebirina bye kigenda kuyamba kutoloka, kubanga Uganda buli wamu waliwo poliisi, buli kitundu kirimu poliisi, naye siraba poliisi eyamba bantu. Ogendayo tebakubye tebalina tebakuyamba, naye nga buli kitundu olumusi kirimu poliisi naye tewali. Kati ekyo tebali tukolera, tutulyako ssente zaffe nanguzi, leetayo bweziti. Tekirina kye tugenda kutuyamba ekyo, wabula Mukama ffe bakadaama nina Katonda waffe gwe tusinza, era Katonda atuwulira era amanyi buli mbeera gye tubiyitamu kubanga tulwala era n'owona era n'oddamu n'okola. Mukama eyatuleetera alituze Uganda, wabula ekyo nedda ekyo bagenda kubbirako baana babantu ssente. Tetukiwagira kubanga nibo banagamba nti bateekeyo bakadaama zino ofiisi z'eno abasinga yo bakadaama, naye omukubira essimu n'akubuuza bajja kukola ki, naye ng'olina ekizibu n'akugamba bajja kukola ki, kati oyagala nkole nte. Kati buli muntu tulina kwebeereramu bakadaama bannange, twebeererebu nga ffe bw'oba ofunye awalungi, saba Mukama akugondezeemu emyaka gyo gigende otambuludde ewaka, kubanga banaye abantu si bangu, nibo banateekawo bakadaama bannaffe era tuseemusuubi. Agenda tutuuka eyo ng'alaba omusaala munene, akutunuulire nga ki, ogenze oli mulwadde oli mukovu, akukambuwalire n'okukambuwalire n'amaanyi gakuggwemu. Nze mbalaba wano n'omukubira essimu nga naye supervisor wo n'akusimbula ebibuuzo n'ogamba Mukama kambireke, n'odda mu kisenge ky'oba mutoyi n'okaabira eyo n'osaba Mukama embeera oluusi n'ebuyamba n'egenda. Naye nze nga bwe manyi Uganda kubbira okwo ssente z'abakadaama. Kyokka kyenyinza okugamba awo leetayo bweziti, kola bwoti, bagenda tuzuza, wabula bateekewo ennamba nga buli kadaama alinnya ennyonyi alina ennamba eyo nga bwe tulina Kadaama TV nga batufollowinga nga ennamba ya gavumenti. Naye ebyo mu biyumba biki kati ffe abamu tuli eno very fat tumanyi nakumanya tetufulumaako na mu biyumba toyinza nakumanya oti bwekwata wano otuuka wano genda tuukayo oti. N'abantu bennyini abantu bakyalina mazima, abantu benoonyeza ssente, abantu omululu gw'essente gwatutwala, tetukyalina mazima ne wanaaba Kadaama akyusa, tetukyalina mazima, buli muntu wafunira yenywereza. Tetulina kye tugenda kufunawo kyamaanyi, wabula batwongeze ssente, abanakikumiramu tukikumiremu, abanaaba tebasobodde badde ewaka beetereze bakomewo. Naye ng'ekyo bateese kukyatwongeza musaala, batulekemu abantu bakyalina mazima na bwenkanya. Batuwe ennamba ya gavumenti gye tukubako nga buli Kadaama alina ennyonyi ennamba akirina ng'eri fuli teyeetaaga na airtime. Abo banaaba batuyambye nti omwana kwayitira gavumenti n'ekiyingiramu, kubanga ffe bakadaama tulina kinene nnyo kye tugasse ku gavumenti ya Uganda. Kadaama ogula poloti, olina abazimba, olina abaana bapoota, naye nga bonna badipendinga ku oweereza ewaka akasente, olina maama asasula omusolo n'alaba TV n'asasula amasannyalaze, naye nga bonna badipendinga ku companies zi-employees abantu, naye nga ffe tubasasula, tukola omulimu gw'amaanyi. Naye ekyo nze nkirabanga ekyobulimba ate kyo kigenda kwongera tunyigiriza. Otherwise sijja kubeerawo naye ng'era kinyigiriza kigenda tunyigiriza. Basooke batulekemu bateese ku kyokutwongeza omusaala n'okutuwa ennamba eri toll free nga buli Kadaama oba kampuni ki naye ng'ali ennamba abeera nayo in case of anything kwayitira ng'ate yabwereere. Ekyo kituyamba ne bamanya nti ono atukubidde ali gundi ne gundi, awo ne batandikira awo. Naye ebyo kati abamu tuli wala, tomanyi nti oba bwempita ntuukira wala okuva ne wajja mu kiyumba tufulumanga, ogenda tuukayo otya?
bakadama tukola omulimu munene nnyo gw'amaanyi mu ggwanga. We have created very many employment opportunities. Tebaba bakola batwongeza omusaala tugume omanye nti ndikyeyitamu naye akasente kangenda kudda e Uganda akafunemu. Mwebale nnyo Kadama TV naye ng'ekyo nze nga kulwani sikisa nze ekyo ekintu ndabanga abaana abagenda okweyongera okutoloka kubanga omwana ne banaamunenyaako jjukira banaabantu waliwo olunaku lwe bukya ne mubeera basanyufu enkya ne mubeera banyiivu kati omwana nga ne bamunenyaako akatini atoloka butolosi okitegeera abaana babaleke abatoloka batoloke abaguma bagume